baffe abatu S Films Production bagenda okutuusaako ekina Uganda kino kye tutandika era nga batugambye nti tusibwa Nantongo Florence ng'akulembedde abasonyi Mwanje Steven Kabanana Kalziro Godfrey naye ku lutimbe Ensibuga Sharif naye tomutumiddwa mwana bonna bakunganidde mu sinema ekina Uganda kyaffe eky'omulembe ekimanyiddwa nga EZAMBI mu nju kajja tandikidde mu kampowooze tandikidde ku maka amasiraamu bulungi ennyo Kaziro Godfrey producer executive producer by Nantongo Florence tandikidde ku maka gano masiraamu nnyo Haji ali wano Haji olwaleero yali wakusiiba awaka tulengera Ajati yeyeetoloola Ajati bwagira nadde ebweru afunye akasimu gwentekerako omutwalo kati gwetekako emitwalo ebiri nze bwegambye ebirala obindekere kale Ajati bwafunye essimu asose kwekweka kuva wali Haji simu kyeno Ajati gyakuba Haji gyataagala awulire gwe tofaayo kale gwetekako bitesi sente zibanga deposit otekeko neza transport nze nzija Haji ali munda apo ye yali terwakola olwaleero wabula nga Ajati kyakola mu nju kwe kwetala okudda eno n'eri era oluvannyuma lwa Ajati okwetala yasembera wali Haji Haji mbadde ngendako Hajati Nusula yangambye alina abagenyi ayagala mwaniririzeeko abagenyi kati obadde otegesa nti okimanyi Allah yangeredde ndimu obulwadde sigenda va waka kale alhamdulillah inshallah Allah akuwa olugendo olulungi naye nga Hajati asose funa simu era nga simu eya tebadde tayagala Haji agiwulire kati wuuno agenda wa Hajati Nusula agenda mwaniririzaako abagenyi Ajati bwavaayo Ajati yaggukira eno Ajati aleese ebintu bya Haji bw'atuuka eno taba na Ajati abamalayo oli supa egenda maaso EZAMBI mu nju EZAMBI mu nju Ajati alina ekinnyo kye kimusaba asiibeko wano olwaleero kiba kiboko ayambalanga bali ababi Haji gwalesa awaka kinakimanyiiko nelwaki tubeera ffenna kiki kyotegeeza tubeere ffenna ye Nantongo Florence njagala kukuwaza alakola ki kankugireko ebiwani nkulabe bulungi kuba mbadde nsigaddewo gwagala kuwasa nze bweyala kumpasa nze nfumbirwa bwe ndaba kati ogenda kumpa sente ningo ogenda kumpa sente meka kubanga jjukira okubeera n'essaawa emu ogenda kumpa emitwalo 5 osobola okumpa sente gwe za buli lunaku kumba Ajati malaaya ez'akamezi ezisukka ebiri gweoyinza okuntekerawo ez'akamezi ezisukka ebiri okumala wiiki nze gira olyako buli ebintu nga bwe mbireese ŋŋende vane ku ebyo kumpasa kaanyo naba akyali mu lulonda kambe Ajati ne bamukubira wangi wulira firimu nedda gwe kati teekako buteesa emitwalo ebiri ebisigadde bindekere teekako emitwalo ebiri kale Ajati wakwetunda ono yeetundira ku online kati ono abadde akyali mu lulonda kambe ebyo byedda byenkugamba nazze dda wano mpeeweetereza nze nange bakyampeeweeta kuno nabwo onoonyi budde bwange gwemanya nti ze wuwondiwo kaseera buseera kati nfunye kasitoma omulala genda ku kati oyagala kgenda ate gweoba tokutula lwaki sigenda kati nokolaakola byokolaakola nze nva ewo oli wano mpeeweetereza weeweetereza bagambye ngenda siiba wano nzikolaakola byokolaakola oluvannyuma
naye nkubuulireko Saara leero sibitegedde nabitegeera sinyumiddwa namu wadde kiki kyotegeeza nze nompakusiza pakusiza nze mpa n'engoye zange ŋŋende Saara ogenda naye leero nkudde bukuuzi kyogamba bulijjo tonyumirwa loli bwe nali wano tewaŋŋamba nti onyumiddwa mbadde gwe osoosa okuddaawo n'osooka wenyoolanyola nze ompeeweetereza nange bampeeweetereza nze bwe ntuuka ewuwo manya nti gulawo tandika kuyingira oweeweeta ki naye kati sente nkuwazaaki kati laba nnono tomaze ekizibu kyo nze kwata sente ozimpe kiki tovuza akagaali kyogamba tovuza akagaali bagambe buli avuga akagaali alina okuwoomerwa nze mpa hiya kati napima ntya nti owoomeddwa oba towoomeddwa nze nsasula singa wawulidde nga towoomerwawo wennyini wadde oviirayo novaamu netumanya nti no kati moloka towoomeddwa ovuddemu kyokka mukyala Haji ali waka ezambi mu nju tugenda okulengera waliwo afunye esimu nyabo ndabye esimu wano ku app oyimiridde otya oli wa sente mmeka $5,000 imama sente nga nnyingi ezo nawe salabu zirina ebyokukola kale aja tibamugulira ku online kyokka simanyi ngaoba Haji Mustafa kino akimanyiiko Haji Mustafa aja tigwalina wallahi emaali agitambuzanga bwayagala nokkirira kati bw'otuukaawo ajati nga bamulagirira gwe ajati bwe yafulumye alina gy'ava okumaliriza akalimu era awo wennyini ayagala kwongererako kalimu kalala okitegedde kati gy'ava ava mu kalimu ajati Saara ono afunye kilayanti omulala tugenda mu maaso mala okugyayo ezo nazo hajati Nantongo Florence gaaka hajati Saara kati abadde ayambadde nga ddeeka kumba afunye kasitoma omulala naafunaawe ennyumba etannaggwa bateranga biyita ebifulukwa nazzi kuno ebifulukwa bino lwaki babiyitanga bifulukwa nga bifulukwa ebintu bingi hajati nadda ku mabbali asooka akyusa engoye kakati kumbe ono afunye kadiiru abeerawo awaka ne mutoowe amanyiddwa nga Emma naye baba naawe omuntu wako wakati ate twakanyuka ate kati era oyagala nzireyo olinga ngaoba obugobi awaka naye Emma ompuliriza gwe nkugamba naawe ondaba mukamwa Emma gwe nno kumba afunye eddiiru era nga ne deposit amuweerezza essaawa yonna ajati Wuuno ajjamu ezibadde zigendewa era nanga abantu bena abeebikirira tubagende mpola si bonna naye ono gwe njogerako najjako kiri ekyebikkirira n'alyoka asunsumaza bulungi nnyo enviiri basi abadde ajati n'afuuka supamalaya agenda amalirize kano akalimu alolekere akalimu kano nako akakube kaveewo ye mukyala Haji Mustafa ye ajati Saara nnono naye ebintu abigabanga byalwanyisa bimuggweeko bannange kyova olaba omuzungu yatugamba nti never judge a book according to its book you judge a cover according to its book never ngaye zange ez'abasiraamu gira musooka mbeera wano kakati zino ze zigenda okugenda tugende mala okupakasa kitegedde naye era nkoma okay ali mu kifulukwa olaba ajati anaanuuka okugulu ebuuka eddirisa ajati wuuyo ayita mu ddirisa alina okugulu ajati anaanuuka naye wakozira ez'ababi ayeeko ez'ababi agenda amala okutuleeyo ddiiru ate zze tugenda maaso yenna ate munange banaakulwisaayo endagiro yagifunye dda era Wuuno atuuse awali kasitoma owokubiri olwolwaleero
ye Ronald nange yegwe mwennyini gona ebifaananyi byendaba ku online yegwe mwennyini alina kasimayiro mbadde manyi ngenda nakubula mwana gwe nze mbadde manyi naye nga nsanyisa okula ono tabyagala ayagala n'omutuukiza ku bizinesi ebiseera ebisinga obaye waffe mu Buganda tulina embuuza yaffe soka ku ani gwe obutukira alinganga enkoko opapaki nakumba mpapiye waffe mu Buganda kyekisooka tofaayo kasita ntuuse enkota yo opa ku kaki ngate enkota yeyo ayagala kudduka n'omuno kati sente yategeera sente balance wasindiseko ebiri ekitundu jagala ebiri ekitundu kyoke tutandike bizinesi ye wa bizinesi ebiri ekitundu balance basooke bamumuwe alyoke amanye nti ali mukalimu awo nno kati awuli client n'akaseko ne kakomawo banaisenga kali bulijjo bwe tukolera bwe babeera ye omuntu nasooka nakuwanvuya awo ne haga gifune bannange ye mukyala mu staafu ono waffe aji ali waka aji yasigadde waka ate bambi aji mugumiikiriza n'omutima yajjayo yafuna omukyala omusiraamu kyeggwa mukyala aji basaba mujebane n'ennyabo kumbe ema teyagenze baba biki ebyo baba oleeta bamalaya waka baba tata yakafa otandisa okuleeta malaya waka enyumba ya taata baba kumbe ema laba bwalemesa baabawe kyokka baba yakasasula 5 kati gyakaggwayo nasosomaze enviiri gwe nyabo jana amagulu go gakulinganga agenda ogwo ivaawo taata tufunaba nakumwabiza lumbe vavavavavavava naye baaba omanyi ngaokola byakisi lwama gwe nyabo kugenda dino k'etaano ku nyabo naye ema olina amagezi oyagala sente zange ensale oyo omuntu mukulu omulayi muwe ekitiibwa mugenyi waffe mugenyi wammwe lwaki taze wange mugenyi wammwe mulina ddiiru kimulina pulogulaamu kyotunda ki okuva ddi twatandika okubeera n'abagenyi wano kumbe Ronald 5 gye gigenze ajati bwavaayo ngadda mu kifulu kwakye ng'ayambala bulungi nnyo njagala weetegereze ng'afuka omukazi gw'olina okubira obukubizi salaamu omukazi omusalaamu omulungi ennyo gw'otalina nakuzzaako kirowoozo nti onaakwana ate ayambala bwotyo n'alaba kaki gwe alajati omumanyi kumba asinkana abayaaye okuli Kaziro Godfrey awamu ne Kabanana nkutidde oyo omukazi tomumanyi oyo n'omukazi omumanyi nze muyina ne ku simu yange kiki mukwano gwo be basomesa ku masigidi omukazi malaya yeetunda wulira firimu nga bw'omulabye yeetunda nkuganye nze muyina ku simu ko Kabanana nti asibitegeera ebyo Akabanana tekayikiriza nekakuba mu ngalo ne zaaka n'okwaka omukazi w'ekitiibwa bw'atyo ayambadde ekyenkana ekyo okubeera nga yeetunda tasobola kugaana kakati Kabanana olaba bw'ofaanana weeri bwotyo gwe genda maaso g'omukwano olabe ng'anaagaana oba olira koledde tugende tumukwano labe tugende tugezese omukwano labe bw'anaagaananga nga si yenze munanga bavubuka nga bagwa mu bbala Kaziro Godfrey gegeeka Kabanana Steven Mwanje nga bagoberera hajati Saara yebikkiridde bulungi nnyo n'ekitiibwa kye abakazi bwe batyate munange onaamukwano otya tolabye ku bbeere tolabye ku liiso tolabye ku kigere tolabye wadde ku ntungwe omutasobola beera omwo n'olowooza nti anaabigula n'olaba ennyambala ennungi ey'ekisariya ono yeeyongerayo naye malaaya awedde emirimu ezambi mu nju nga bamusalako aja assalamu alaikum
nga bwawoomerera alabira ddala ng'agala okugezesa oba kinaakola. Hajati nno mukwano gwange yabadde akwagala. Hajati mjebaleko erengera alafu ku kabanona kale Hajati salamu aleikum mujebaleko kati nga mukwano gwange waŋŋambye mbu nsobola ofuuka mukwano gwe era nga webitegeera laba akabanona oli mukazi bulungi wa kitiibwa. Ulira kabanona nga omanyi ebyokwagala laavu kale mpulira kabanana bamuwa oluyi kazino Godfrey n'anoonya waayita. Muyinza okumanyira omukazi ambadde bw'ati, mumanyira omukazi ambadde bw'ati temwetaaga kusiba mmwe. Baayiwako akanaana, baayiwako akanaana. Hajati neyeeyongerayo tugenda maaso neno kinauganda kyaffe ekyomulembe bakiyita ezambi mu nju. Hajati yaleeta ezambi mu nju. Hajati malaaya. Kati tudda ku gwe bafiiriza etaano gye. Bona kugambye weveeri sikusangawo. Kuze nawane alina ovaano baaba. Tokimanyi nti ndi mukulu wo nino. Nze mukulu wo nze musika. Ekirabye nti abato be basooka okuva. Kati nga mubuuza bakiraba waddi nti abato be basooka okuva waka mbadde mu abakulu bwe mukula mwe mugenda ne mutandika ensi. Abato ne tusigala awaka. Nze musika. Kakati Hajati Wuuno yeeyongerayo. Wabula Hajati bw'aba agenda yeebuuza nnyo, yasigala yeebuuza nnyo mu mutima. Nyambala ntya bwe nti abavubuka abatamanyi bizinesi yange gyenkola ne bajja ku bbala bwembeera bwe nti kizibu omuntu okunkwana. Ekyo nino kinogera eddagala. Yasalawo akinogera eddagala. Yeebuuza wa gye kyava. Ng'akwata mu nsawo ye tugenda maaso. Hajati zambi era akola ezambi lya zina mu maka ga Haji Mustapha ng'ajjayo esimu. Alina gwe yalowoolerezaamu nti oba oli awo yamukozeeko olugambo. Tudda ku Ronald ne Emma. Tudda ku Ronald ne Emma. Fiiriza etaano gyange aba atandika omwamira esimu neeyitamu. Esimu neevuga. Madamu Salo ogamba ki? Halo. Munange nsanyusa okuwuliriza. Nsonyiwa ku bibaddewo bya muto wange. Manye onyiize naye kano akala nkagobye Mukama mulungi komawo. Togenda kuddamu kansanga nkagobye. Kafuluma kati. Kati kagenda. Mbadde nsaba enkya ndi free. Enkya ndi free kerujje. Tombulira oyo nawe kasasiro. Naye kasasiro tomanyiira saagala. Ogenda ng'ondalasa. Nagambyeko nkolereko akatale. Ogenda ng'ondalasa n'abavubuka bansange nga ndi mu byange baŋŋambe mbu baagala mirimu. Kaka akabuto akakulinga ak'enfaana. Ondeega kaka akabuto kakulinga ng'ak'enfaana. Nagambye onkolereko gwe kayungirizi wange. Kakati Hajati yalowooza nti Ronald yasindisa abavubuka abali bagenda maaso n'omumanyiira olw'okuba nti naatutta etaano ng'ate tagisasulidde. Mukazi abaluka alinganga jjinja lya butidda. Banna Ronald bamuvumye akabuto k'enfaana n'atula ano n'apowa. Ezambi mu nnyumba oba ezambi mu nju ekitundu ekisooka. Kakati Hajati Wuuno yeeyongerayo. Alina ekitiibwa ava mu maka masiraamu. Bw'aba yayambadde olaba nga musiraamu agenda okudda nga Haji Mustapha munyiivu nnyo. Naye Hajati kino kyatandika ddi okutandika okuvaako nga otambula butambuzi bwotyo. N'agonda. Haji tubadde ku Dalasa ku Masigidi Nuuru. Era bulijjo mbadde ngenda mu Dalasa lwakuba kaleero saakutegeezeza nga simanyi nti Haji ogenda kudda nga bukyali. Naye Haji ekyo tekikunyiiza. Nze ate atatambula nga ngenda mu mirimu mirala. Haji omanyi bwe mba nva awaka nzigukira ku Masigidi. Bwe tabaayo Dalasa viwuli oluggwa mbeera waka. Haji tolina mulimu gw'okoze nziza waka toliiwo
kati wale siwabadde akatunda nva ku muzikiti aginagambye bali baseka balese ddaawa namiira n'atugamba tugende mu ddaawa kulwalira billahi tallahi ngenda kutalaka ogenda kutalaka ininze nkubuulidde wallahi yaji lwaki ontalake nga nva mu ddalasa haji ebana yaji salaamu aleikum kankuwe kacayi nsobezza kale gunsinze alhamdulillah insha Allah wabale kwetunda naye mbadde ndabye obuzibu nga bujja kumbaji Mustafa ate munange aja tyatakomewo nomanya nti yagenze n'ebintu nga bijjudde akadomola kawi kakendedde bwe gutaba munnyu nti no bakabadde kaveera kalamba okunonga kafuse kahaafu bannange nkubye 63 oli hajati alina ezambi si malaaya mulwadde kyokka haji Mustafa tamanyi wano si mukaaga katudda ku mabbali eno wano waliwo omukyala wuno agenda maaso n'okuzanyazanyamu n'akaana ke kakereya bali mu kaludu kakwegayazaamu awaka ye maama kereya nezireta ema neyeeyiwa wano siwanyu senga naye gwe senga okimanyi nti no Roni asusse Roni abadde ki akukubye atandise oleeta nyumba ya taata abakazi angobye nayo kati akugobye ojjeko eno oba akugobedde ddala angambye mbusiddayo ate nawuli yajja n'ekimala yakye nemala n'enkigoba kubanga oli yaleeta kimala yakye n'enkigoba kakati olwali alina kimala yakyaleese nze nange nembiisa bubi ennyumba nga tetunaba kwabya lumbe lwa kitaawe ayagala kosenga nti nonadde musiru tetunaba nakwabya lumbe lwa kitaawe atandika okubeera nga olw'okuba ye mukulu nga n'obusika telunaba bumulambika bulungi atandika okwendera mu nnyumba ya taata we nga n'ekitaawe tetunaba mwabiza lumbe tugendeyo saagala omwana gundi agala kusiruwala senga n'akwatirawo Ronald senga agenze mulumba Emma muleetedde obuzibu tugenda maaso ezambi mu nju tuli ku kitundu kisooka ogisanga ku Mwanje Steven Kabana na YouTube channel mugamba muti abazirabira ku YouTube channel eyo gwe subscribinga ebina Uganda gye biri mu bungi ebipya n'ebikadde nebyotalowoozaako bampita omugave mukiibi Uganda ku 0755 7294 nammwe abazigula nga muzirabira awaka era mu matundiro g'ebira Uganda byonna wonna mu Uganda gendayo gisangewo kati Emma wuno alina mukwano gwe Kalyowa ali wano Emma amunyumizaamu saafunye ekikazi bino ebyoku Facebook ekikazi nga sikiweereza 5 gyange ekikazi nga kijja nti wane balansi Emma teyakiremeseza oyingira mu nju ekikazi nga kinyiiga kumbe kiweta ne5 gyange siwoomeddwako wadde dakiika bwe kati buli wenkube essimu ekikazi kinvuma buvumi katulabe essimu ye bizinesi yakyo kansinga kale wa mugamba omanyi essimu ye bizinesi ya malaayi oyo essimu eyiyo kati yagitegedde ne bwogikuba tagenda kuddamu gikwata wabula bw'onaakozesa essimu endala ajja kukizuula nti afunye kasitoma omulala era ajja kuwa obudde gwe tomugamba nti yegwe Ronald era tonyega ku kyakubanja ssente awo nowamma kyolese kyekituufu kale ngaamugamba nti ate kati gwe mpa ku yiyo nkube nga ninganga agala okubeera kasitoma omujja nsobole okulabikanga ntaka okununula egyange gyabire omugwerezize tezigenda zityo agamba nti ntaka okununula egyange gyabire nzijeyo 5 gyange Kaliwanga amuwasimu munnange ng'anyigako akozesa eyakalyowa kati gyali yooli ajja ajja kumanya nti afunye kasitoma mupya kulabyeko wano ku Facebook Ronald nga yefuula kasitoma mupya era ne ajati teyabuuka nga ayiwa miwendo ku meeza
gibe 5 transport ekiddako kundagirira wengenda kusanga na budde butuufu nga nze nzija nkugabula kijjulo ate nga ngendeeka ogwaddyo nga balagirira Ajati wabunya Ajati mufumbo Ajati mufumbo wabula Ajati mu bwajati yekweka mu bwekwesi malaya awedde emirimu owoku online anga amugamba sindikako emitwalo 4 balance nja mufuna nga ntuusaawo egyenaku engenda okujja ne transport kati Ajati bagenda okuba essimu eyo yali ali waka Aji Mustafa Wuuno wallahi eniya yamutebenkera ofuna omukazi we yebikira okuva wansi bikyasangika wano e Uganda kati Ajati jjukira afunye bizinesi Haji naye Ajati sikutegeera ate Haji kiki bannange kyogeza simbo Ajati ennaku zino dalasa zifuuka dalasa waliwo mirimu kiwana eginkoye wano tewaliwo mirimu gyawo ginkoye kubanga lwaki nenekyoge takyalina budde bubeera waka ne Haji mu ngeri z'obufumbo okikola nga nsiima buli kimu wali okikola nga nsiima naye Ajati wange simanyi kirwadde kyajjawo buli wenkugambako nti woowaye owoza bwokooye owoza nga bwakooye Allah bw'aba aleese biri ebiseera byammwe ogamba tonabivaamu sibitegeera kumba Ajati abeera mukoowu Haji nange simanyi lwaki obambulwa amaanyi kale ne bwe mba siri mu nsonga zaffe ziri eri ni wallahi Haji mpulira apatayite ennaku zino yafa ni Haji kasitandi waka mpaamu akadde Haji nnongoose ebintu ebyo Haji oluusi bituuka ne bikutama naye bw'obiwumulamu kati nga bwe ngenda okweza guno omwezi nga tetwegige tetuulabaga naye apatayite ejja kudda inshallah nsaba Allah gyewo obwo obulwadde kubanga bugenda kuleeta ebizibu awaka Haji kumbe Haji akuuma lubogo lubaale bamubba buli kiseera kirungi senga Wuuno yeyongerayo basisinkana Ronald sebe watandika ddi okwendera mu nyumba yange mwannyinaze okutandikira mu bamalaya nze senga Ronald yeegana leka senga nze nga bani abo abampalana okumpayiriza okyenkanidde awo nze okimanya n'omwana tanjagala senga ono omwana tanjagala Emma tanjagala ate Ronald ate oli malaya gye nagoba oli omukazi omukulu alinganga na maama waffe mulamba tegunjagala senga nze kyovula guno ogwana nange sigwagala senga nawe gumpayiriza senga nakuba n'essimu abadde angoba kati nakuba wama senga alimba yasooka nakuba simu luleera kati abadde alina essimu gyakuba ekyokubiri kitaawo tetunaanamu abizalungi ye senga mama Kereya ofulumye oyingiza senga nze guno gumpayiza eyoloogi ennyumba ya mwannyinaze gyofudde loogi yani yakakasa nti oli musika tetusobola sikiza mwana muto tuyinza osikizaamu omwana omuto tekuzitwala mu ssaala senga guno gwana gubbize nagukubidde kubba gwabbye emitwalo gyange 8 ne gugenda mu musaala Ronald yagusiiga akasa nze saagukubidde ensonga ndala era ne ngugamba obubbi gugutwaleko ewa senga waagwo gwabba emitwalo gyange 8 Roni waba tava mu ennyumba nange sigiddamu nze senga ennyumba ono yagifuula loogi nange waba tava mu nnyumba eyo sigiddamu ngenda beerawo senga kati senga byamutabula Emma agamba neyamukubye era aleeta abakazi mu nnyumba kyokka bwasinkana Roni agamba nti ekyagobeza Emma mubbi yamubbye emitwalo 8 abaana bano tamanyi senga wagenda bakwasaganya era nga n'ekituufu kyennyini naye mwennyini senga takimanyi wabula ye nga senga yasigala n'ekyo kye basoose omugamba nti toddamu kuleeta bakazi mu nnyumba ya mwannyinaze nekakati oba omutuufu yaani yasigala no nga abeefumiitiriza omutuufu yaani ono ayogera birala omuto naye ayogera birala kakati omutuufu yaluwa jjukira Roni yazeemu n'agenda maaso n'okukola
appointment empya. Kati tudda ku library waliwo omukyala azze okufuna film ku library. Wabona kana akapya kayindi kamugave kade kamulembe kanyumye no ka love story. Anze sagala bya bibiyindi nyumirwa nnyo ebinnauganda. Ase mu library badde bamulaga akayindi kafirimu k'ekiyindi omugave Mukibike yakoze naye yagamba nti ayagala kinnauganda. Kati nga bamulondera akapya kaaliwo bamulondera akapya. Kakati kasitoma yawanvuye emboozi ng'abuuza ono akola mu library bitambula bitya. Amugambo naye tuli awo naye ennaku zino babantu baavu bwavu. Mubira ne booleta ebinnauganda ebipya ne booleta firimu empya abantu tebajja oba bwavu tulowooze. Wano kati ng'amugamba byo biveeko ebintu ebyatuuka tebikyali maanyi ga mberenge mbu maanyi gavu. Abantu kati tebakyali ku mberenge maanyi gavu. Abantu baloga. Tunuulira olaba wakalaibulala eri waggulu omweyimbamu so nga abadde yakatandika yajja nankabira ebizibu awo kubanga bwe nalingula firimu manyifu abantu twagala nnyo ebipya bwe ndaba laibulale nga mpya bwe nalingula naŋŋamba nti nze nalingulawo nzekka naŋŋamba musalire ku magezi ne mulagirira omusawo olaba bw'atunda kati. Yali musajja mulokole naye ebya Yesu yabikomya wali ne mulagirira omukazi n'agenda ne bamutwala ne bamulogera bulungi nnyo kati firimu basimba layini. Kati nona amugamba naawe njagala kubaako wenkulagirira nze ndi wakisa nnumirirwa era naawe obeere awo nga firimu tezikutunuulira zikulaba bulabi zibeere ng'ozireese era bakasitoma babeere nga bazitwala. Kyekinsanyusa ku bakazi abeera awo nga anoonya olugambo essaawa yonna yonna era ono bw'awulira nti no waliwo akapya akaze yaggalawo nga bukyali. Tudda ku ajati awaka wewuunya omusajja tamwetaba agamba omusajja mbw alina ebizibu kumba bamwetaba babano bebweru bamwetaba emirundi egisukka 6 olunaku. Kakati alina lokeshoni gyazanoonya era ng'alina kasitoma omujja gwagenda okuweereza kyava jjayo essimu. Bw'omusanga wano bw'otosobola kumanya nti no ye Hajjati Saara oli owa Haji Mustafa kubanga yeebikka ayambalira ddala mu nkola ey'ekisunni tolina woolaba. Kati bwe yeebikkula bw'oti tosobola kumanya nti omukyalo oli gw'osinkana nga yeebisse. Ate abantu bawanya abantu bambi abambadde buyibuyi enso ne bwe bamutakisi tamutunuulira kubanga ekyo kyayambadde kyo kirina kumuweesa kitiibwa. Kumbe Ronaldi mpasere zange Ronaldi abanja gije ataka kununula gije gyabire mpa sente zange saagala muzannyo ziri 5 azaagala nolwaliro ginena gyataddeko gye mitwalo 9 ngenda kwambula nze malaya bukyanga mubba. Ulira muka Haji bamuwambula njagala olabe ezambi munju nze taa kunswaza gwogenda oswalira. Kakati agenda okulaba Ronaldi mutuufu ayagala muwambula n'alyoka aleeta akakodyo k'ekimalaya n'ayambaza. Kakati hane naawe kiki ekinyambuza luli natwala ssente kiki ekitaliiwo ati walusasulidde luli mazima ddala ki ekitaliiwo pagala nyinza okikuwa n'okimalawo. Oyinza kukolawo kiddala nga nkikuwadde mazima ddala nekiggwawo. Atuyingirawo yali mu kifuluka twale kyogenda okikola koba onaaleka wagudde lubege tugende. Ebyo Ronaldi ebyokuyumba nga teyabivuddeko dda. Kakati nawe ebyaluli onoonyeza bwerere muganda we yaleeta obuzibu nze nali sizze akati nzize bwe wayeyita musajja njagala ogabanye otoleko ebyaluli n'ebyaleero
osasule kwa ujumu lumale weweemu ne ka bonus tulabe bwe sitambule kudda waka iye tugende gwokakase ddala ddala mazima ddala nti osasuddwa ebyaluli n'olwaleero oba vaayo ng'olulimi lusobose gw'omanyi tugende onyezanya naawe naye oba mukibi ebintu bino byalabwa bituufu oba nedda abasajja balina abakyala tuddemu twecekinga ekibi nnyo nnyo okubeera ne mukyala wawaka n'olowooza nti nno gwe wacekinga kyaggwa abakyala balina skin ez'enjawulo abakyala balina langi ez'enjawulo munnange gye baakola kye baakola nga basooka bagenda ate zino ennyumba zino lwakuba erinnya mwalifuula kati kyogera kiwulikika bubi loogi ennyumba ezo zaalinga z'abatambuze omusajja bw'atambula afuna obuzibu n'asulaawo n'asobola okgenda mu maaso n'okweyongerayo naye kati embeera bwe yagenda nga yeeyongerayo abaana ba Uganda nabo bayiiya kati awo nawo wennyini nga bwe batuula ekisajja kiri ekize kikooye ekivuzi kya trade ekyavudde e Rwanda kijja kujjaawo ate kigenda okunaba nga kirengerwa onukakana nga kiramusa kati bamalaaya bayonona erinnya lya looki era ne bajja ti kyebakola nga bagenda mukulu ng'amaliriza bagenda mu loogi kati oluvannyuma nga bavudde mu loogi bavaayo okumpi awo kaloogi wa bodaboda ng'abavuga ng'ajja wano mukulu ng'agula lifante ly'50 liwanu liita tugenda maaso neneyo muleme eyitibwa ezambi mu nju ali ne malaaya we bamaze okwesaafiisa bagenzeyo saawa 4 zizino ziri 9 za lwaggulo ng'amugulira obukunywa malaaya ng'agamba balansi ezaki oyagala kuwulira ku buno obusoda mpasereza omukazi ate tasagira ku bizinesi paserezange twateseza nongamba nti ngende nsasule emigiri 5 gyemabega kati ate omumanja ki bane mubadde ki ono yasulize ewuwe era buli kimu kyonna nakifuna tagala kunsasula basi firimu yino muzanyirazanyira mu bizinesi z'abantu eno bizinesi teriiko kwewola teriiko zibadde zibulako namukwata amatayi njagala 40 naye nawe obadde ogambye nti nkolera mugiri 5 gyaluli ejaawa gwe naye sasula omukazi naawe ogenza ogula malaaya ng'omanyi nti weesobola weetuuka osasula sente mwana nza nsasule bwe tasobola kunsasula zeeyo byalidde abizeemu nze ŋŋende ate nga tekikyasoboka nze kyo senga kyewakoze nze tomanyira tebandira bwereere tebandya looni omukazi yayononeka n'ebigambo talina kyasabika amunywezeza omukulu mukyanga alya bino lera byeriiridde era nanaye mwamwali biyingiddemu waliwo 5 gye yali aluli mwanyiganda wange nanemesa nze bana banyi gye tusasula musasula ki kira ekyagala kunziba nnyini wano wona kidda eno kidda eri kumbe ate ne soda gwoguze ŋŋenda naye alo kati bamala omukwata amatayi g'amalaaya n'owa boda waali eyabavuze okuva eri ku loogi omanyi mu loogi w'ekyalo yali obwo butera nnyo okubeeramu awantu nga wali dak kati abavuze okubajja eyo najja baleeta mu katawuni kati naye ate naye aba amanya agudde ku ki owa boda bw'afunawe bati aba amanya alonze watera ovugira 4,000 olwo aba baleetedde 1,000 kuba buli babiri era namukwata amatayi tudde wajajja bumaali olwo bamuyita kambe jajja kambe owa laibulali bamuleese ew'omusawo omuganda jajja kambe owa laibulale bamulese wa jajja kambe
jajja kambe ng'atandika kukola mirimu. Kyetugenda okukola tugenda naawe kati omukongozi. Amayembe nga gamugamba kyetugenda okukola tulabye ng'olina ebizibu bingi tulina kwambululira wuwo. Ogenda tambula n'omukongozi ffe emisambo tugenda bagoberera n'amayembe. Nambaga ffenna tugenda bagoberera bannakayima bannambuluga. Amayembe gonna gagenda bagoberera. Omukongozi akwambulule ng'asinziira wuwo. Emirimu gisitamye naye ebisiraani biri wuwo wosula. Waliwo n'eddagala lyetugenda omuwa agenda likusalira wuwo. Kakati omukongozi agenda kuyambululira wuwo. Egenda mu maaso. Nesogera ddala teweraga kumugamba mu masuuka nogebakamu bakali mu bisaani bingi. N'ekirala ogamba omukongozi waffe oyo nga tuvudde ku jjoba nti bw'omutwala ewuwe amasuuka alina okusooka geebakemu amasuuka ago. Mulimu ebisiraani bingi ate mu masuuka osooka naawe n'obeeramu namwe agenda kwambululiramu mu masuuka ago. Ne blanketi mugissaako musaako ne blanketi kubanga naye erimu ebisiraani. Ate tewerabira mukongozi waba akwambulula obeera bwereere kubanga olina okwambulula ng'oli bwereere ate banakunamba amala kwambulula oyambadde ate nga muli masuuka. Efirimu egenda maaso abakazi egenda maaso. Ezambi munju ye jajja kambe emisambo bwe gyabwatuka ku mutwe ne givaako. Bagambye Abakulu bagambye mbuno neerayo ewakaye mbuno nze naye tugende neera awaka mbu wakati masuuka ne blanketi ye mbonyambule ewo ejjajja abaana bano emisambo anga gyenkoze bubi emirimu nga nina mingi. Kati bagambye ddi kati ngenda bakola ntya? Waliwo ababadde bajja waliwo bebadde ngenda okugjako ebitambo kakati ngenda bikola nti ebyo. Naye tewali kyakukola basalongo tebabatenguwa tugende nkwambulule emisambo. Jajja nalina emisambo ono teyekubisiza bizibu. Amugambye olina okubeera musuuka nga ate ngoye toliiyo olina kubeera bute. Ogamba omukongozi akwambulule nga naye musuuka omwo mwali essuuka ezo zirimu nnyo ebisiraani. Tudde eri Haji Mustapha Bambi. Haji Mustapha Bambi ali wano afuna wudhu asobole okubeera ng'asala asiri. Musajja mukakkamu ate yalangajjanga yakasibira essingo kubanga omukyala gwe yafuna ekisooka mukyala mukulu, ekyokubiri mukyala munaddiini. Kale oba oluusi ne bw'aba atambulatambula tekikuyigula ttama kubanga eyo gy'ayitira. Bw'ataba ku ddalasa aba agenza okusinkana bakyala banne basiraamu banne okubeera nga batambuza ekigambo kya Allah. Kumbe y'oli ekigambo ky'atabaaza si kya Allah, oli atabaaza kigambo kye. Yo ye Haji Mustapha nkugambye enniya yamutereera okusinziira ku mukyala. Buwala buto tekakuweesa kitiibwa. Oyinza okukagamba saala tekasaala tekaagala shaliya kaagala okubiipinga amakundi gabeera bweru obuwala obuto okukakana nga abavubuka bakalengedde nga bakabuukira. Naye akati Hajjati ono bw'ayambala ayambala naggumira kwegamba oli ne baba muyita mukwanyi nnyo tasobola kukwanira Hajjati ng'ayambadde bwibwi. Bwana bwambala ennaku zino kabeera ng'ekiwojjolo ekigoye kakyetise bwetisi ku mubiri kati amakundi gayitira bweru enfubafuba zibeera bweru. Ate Haji nange embeere kuoba obuwala obufaanagana butyo. Allah webale kumpa omukyala kuume egenda mu maaso. Nagambye neva jaje akava according to its book. Alo kyokka Hajjati ebyawakata kyamukombya kubanga Hajjati abeera bize. Ayinza okudda waka ng'avuze bakasitoma mukaaga. Ate jjukira buli kasitoma gwavuga alina mutuusa gy'alaga. Kiki atayinza teekamu mitwalo gy'etaano ng'abadde agenda nansana n'omukomya wano ate nankulabye. Bw'abadde agenda nansana alina kuvuga atuukire eddala enansana wali wennyini sinakundi kuyitawo. Kati we waggwa ate n'agenda atikka kasitoma owookubiri.
tugenda maaso. Ezambi Ajati ye muzambi, Ajati Sara ye muzambi. Jajja amaze okwambulula. Jajja Kambe amaze okumwambula. Ono jajja yeekubye emizimu gino, emizimu njagadde. Ye nga nakooye nnyo. Mulina enkolagana gye mubadde mukolagana n'emisambu nga munkoyeza nnyo. Obukolwama bwendaba gino emisambu anjagadde, weekubye emisambu oyinza okufuna ebyebbeeyi. Kyokka jajja bajajja banyambuludde. Ne jajja Dungu yaze iye. Ne jajja Nambaga iye naye yaze nanyambulula. Akati olina okola jajja tobanyiiza bwayita ennaku bbiri ng'ojjako ku ssabo nga baddamu nga bakwambulula. Bajja okwambulwa bajajja bwe bakwambulwa bate emizimu nga gijjanga gye gikola ssente, ogenda natandika okufuna obufunyi ssente nga ozisangawo ku laibulale ng'oguddewo. Kano kakambe keekubye omuzimu. Kaanaabye omwana w'abandi bwe kamubuuza ne jajja Nambaga yaze n'akwambulula, ne jajja Kayima yaze n'akwambulula, jajja Tambuluzi, jajja Kafumisi naye yaze, jajja Lwimayima yakubye. Bajajja babadde wano. Jajja Kafumisi aze n'ayambulula, jajja Lwimayima najja naye n'ayambulula. Kati ojja kufunayo akantu nno. Bajajja tebakwambulira bwere ofunye n'omukisa ne bakwambulira n'ewuwo n'amasuuka gonna ne bagakolako. Kati ogenda kusula wantu nga tebali buzibu. Kakati jajja kumbe ayagala okuddayo akookubiri. Jajja asiibula naye awulira ng'atakamatidde. Naddamu naye akubye obuzimu obwa laawundi ey'okubiri. Jajja ate kiki mbutuufu era sikaaki. Jajja ntuuse muzukulu. Wulira emizimu. Baba bananga wedda bakunaaza bakya. Jajja Kafumisa akunaazizza. Ne jajja Lwimayima naazaaza. Kati nze jajja wagumbulizi mbadde sinanaaza, njagala tuyingire nkunaaze. Ate abo bwe banaaza nze ntukuza tugende jajja wagumbulizi nkunaaze. Jajja nga mbadde nnaaka. Twagala gaana twagala tukula. Tukula. Jajja Kafumisi takunaaziza. Jajja Lwimayima tanaaziza. Ate jajja wagumbulizi atanaaze gira oyingire tunaaze. Yangu atatuna mabega. Ate jajja wagumbulizi agenda oyingira nga gwe buli kimu kyonna kiri ttale. Bino ebirega saagala birabako jajja Wambugu. Naddayo anaaze. Kuno sinakunaaza kuno kunyumunguza. Malo kanaaza lumu. N'agenda akanaaza. Egyo emizimu nze gye njagala. Nga weekubye emizimu naye ng'oli ku suwaddiiru. Gigenda okukubanga ne kyolabako kiraba. Kiyinza okunkuba. Kati tudda ku mabbali eno. Waliwo alina ekyapa era ng'agamba nti ayagala okutunda ettaka lino musika kitawe yakafa. Kyapa ekyo wekibanga kituufu nkitwale ngende mu landisi. Kakati baŋŋambye bw'obanga gwe otunda njagala kugula ettaka lino. Njagala ndabe ekyapa ekyo bwe kibanga kiri genuine. Kati avamu nga bamwe basobola kuwa kyapa nga tolina chairman. Ogisoota eyo mu landisi. Genda oyite chairman ogisoota landisi. Ojje nga chairman waali mbawe ekyapa mukitwale mu landisi. Bwe kibanga kituufu nga ne chairman kwali ssentebe. Nze nga nkuwa ekyapa mujje munsasule. Tugenda maaso. Kakati waliwo waboda gwaleeta. Gwe nviira ku musajja. Laba eŋŋumi. Laba eŋŋumi nze tonjasamira nze nabbaawo gw'ogamba tomanyi. Ano laba eŋŋumi. Gwe bayambuludde. Emisambwa gyaleese bisirani. Eŋŋumi eno teriiko na training eno. Ate tebaako kakodyo. Bw'okwata n'onyeeza ng'onyeeza.
baba ina enviri zosika walula baba ina kyosika sika kuye kazi bano bamanyi nnyo okusika kati bamanyi nnyo okusika zino enviiri zino bamanyi okusika oba okulwana asooka bakaziviri za munna aba yamanyirira okusika nazisika nabanyini enwana bbiri nakyo ekigo bakimanyirira kize wasanga kazi nga balwana n'atasika munne asooka sika nviiri ezo nekyo ekigo tebakyerabira tugenda maaso ezambi munju ezambi munju nabona nsika nabona nsika nze zisike kale zisike nviiri zange zisike engumi abakazi kizibu nnyo okubeeramu okusika kw'enviiri akati lwaita ebbanga Mustafa yatandika okwekengera mukazi we. Mustafa yali ku masigidi agenda okulaba omukazi afaanana mukazi we. Mustafa n'atandika okujja ng'alya wallahi billahi tallahi Allah ansaasire kino kibeere nga si kituufu kubanga Allah takkiriza kubeera nga oketta. Allah teyeetaaga kubeera nga okemaakema kubanga baweefudde sitaani. Nino gwinde bandabanga mukazi wange nyenno mulaba Wuuno ayingira eno mu bifulukwa musiraamu ne dhuhuli teyagisaala Allah ansaasira kubanga wuzu mbadde maze ogifuna niye sijja kusaala nga onalabika yajati saalo oweko wange ne wuzu gyafunye eno nebeerayo empitambi nagirinyamu naye sikaaki wuzu nja kuddamu ngifune. Kakati aja kitamanyi nti bba azimukutteko era agenda amugoberera njagala olabe ajati ng'atuuka ng'ayingira gwe kumbe ono kasitoma we lengera aje dini tagikkiriza naye maama ajati wano wayingidde wewali ddalasa aji n'awuliriza ajati nagiriwuliriza ningetero wewalabira ajati yetu ekulani kino ekiwandiikirako wa nti ajati ojjanga mu saliya ajati noyambala empale ajati noyambala n'obukunukira emikono ne gibeera ebweru sente zonna ezindeese nze nkubuulira odda wano oddamu kumpe weeta nzijanzigira ku budde omuwulirire ajati luli wagamba mbu tewawoomerwa kati era ntuusi otandise kumpe eweeta fe kyokole aji naalukonkona wano si kuba na salaamu salaamu yaki ataani oyo aji sitaafa nalyoka akwata mukazi wange akola ki wano yaŋŋamba agenda wamasitula mukwano gwe kumbe buli jaji yitaweno amukutte jeeke ekutte jeeke naye ng'akutte musipi obwedda nze mulinnya kagera aja ati mulabye owedda nzija mulinnya kagere aveeyo kati aja ati kyeyakola ibanayo abakazi bano nanoonya saliyaye nagyebikkirira bulungi nnyo ate leka nkubulira omukazi awaka bw'abanga abadde ayenda aba akyakusaasidde busaasizi kalika katiibwa aja tuwano okolawo ki jangu wallahi ombuulire wano waliwo ddalasa waliwo masika mbadde nze mulombera dduwa edduwa ki gy'omulombera ng'ali bwereere muliibwe mukasigo olomba dduwa oli haji oli sekati ne zivaako omukazi bw'abanga abadde ayenda waka aba kukwatibwa bukwatibwa katiibwa kasita omuswaza n'omugwamu wulira bw'agamba lwaki ongoberera nina kyenatutte nina kyenkutwalidde siresewaka buli kimu kyonna kyonna nga nkitegette Mustafa ndi mwana muto gwogoberera mbe emmere yawoze yongoberera ki kyenzize najo akati jangu wametwa ku nyumba jangu twaba bonandyo malewo jangu haji anti owulire oyagala jangu kuwe kubyabadde agenda okulya ku mbaavu ye mukazi oyo zambi ajati muzambi zetoddamu nakumanyira kunondolero bya kisibo manyira kikyentutte kati ate haji kotandise okumanyira ngongoberera nkutalase toddamu kumanyira amanyira mu bukofiira nvira nako tonkonako kutosemberera
nkutalase eyo talakayini wallahi billahi tallahi Allah nadole nakyokoze nkubye omuggo munene omuggo gwa haji gwe bamukubye tujja kwongera okugula mu part 2 beto bebadde ezambi munju oli ajati muzambi kati mulinde mu part 2 mbadde mu kibi era nga egenda kukabanana YouTube Mwanje Steven kabanana YouTube kwogenda ogisanga abadde Mwanje Steven kabanana nga aline Nantongo Florence bakulembedde abazanyi ezambi munju ekitundu ekisoose wano wennyini wojja okusanga part 2 mbadde mu kibi mwebale kulaba era wiraba emitima temubanga sino nsujju